Aya basi olunaku olwajjo ekire kikeseza olunaku olwalendo zamulabye kama uli agadde gatambula. Waliwo basi ya Link ebadde eva Kampala Fort Portal ku luguudo olwo kati ebitundu by'Emityana ababbi basobodde okuba ate nga bagisazeeko bubi nnyo. Ababbiddwa babadde bangi nnyo mu mmotoka eyo, bangi bakubiddwa emiggo, bababbyeko ebintu byabwe bisinga obungi nga bukya olunaku olwaleero. Wano nno mwemubeeredde n'abayimbi. Abayimbi no badde bali mu mmotoka yaabwe, bano bebadde badiridde mu mmotoka eya Link eno esobodde okuba ate nga basanze ekiggwa nga ababbi bataddewo roadblock abo bayita Emityana, bayitawo Kigalama, bitundu by'Ekigalama awo abantu bangi nnyo babbiddwa era nga n'abayimbi bakubiddwa nnyo. Mwemubadde omuyimbi bamuyita Izon T n'omwalamuzi bamuyita Robert Lota babadde bava side ze Mubende. Waliwo n'omuwala omulala basobodde okuba ate nga bakubiddwa bubi nnyo. Wabula asobodde okuba ate nga njogako ne manager w'omukulu Izon T yasobodde okuba ate nga ategeeza byonna nga bwe bisobodde okuba ate nga bitambula, naye ng'emboozi eno ebaddewo amakya g'olunaku olwaleero ssaawa nga 19 nga bukya olunaku olwaleero. Sooka owulire okyabadde bo bano baadde bava kola ani yabadde IT n'omulala bamuyita Robert Lota n'omuwala bamuyita Patricia agambye Patricia naye bo baadde tebamumanyi. Bamusaze ne bamugamba nti naabatwaleko bamuzize Kampala. N'omulala musajja wa eyo ye Eric kati mbwe batuuse mu kkubo basoose ne bayita kuba traffic nga bikibiki ne batambula ne bagenda kati batuuka mu maaso baabanga bava katono batuuka mu maaso basanga babatereddewo ekigundi ekijinji. Mu kuyimirira we baafubutukiddeyo ababbi nga bonna balina emmundu babagamba emikono mubike kati mu kuwanika wano eno nga bakeera bafuna bye bafunye nga babakuba nga babajjako ekisumuluzo emmotoka sente naye mukubibwa ennyo omuwala yeyayisiddwa obubi kubanga baamukubye emizigo ate ye ne Lota baamukubye emiggo bamukoze eki byonna emiggo n'ebisimayi bye ebigala by'emmundu byonna kyoba omanya nti naali bubi kyenyinza okugamba yakubiddwa. Ekitegeeza ababbi babadde ba mmundu bonna babadde ba mmundu kati babadde bava Mubende nga bakomawo Kampala. Naye mukubbo okwo emmotoka yaabwe gye baayimiriza kati nga okakalaje babala ne baasi simanyi Link yabadde bava mabega naye ne bagiyimirira ne bava omu ku omu bamukebera bwe bajjamu essimu bwe bakubibwa bamaze okubba nemabega babaddewo era emmotoka endala ezivaayo nazo weezityo. Naye kati bano be basookeko mu maaso abayimbi be baagudde mu busungu bw'abasajja ne babakuba mizibu era ekitaasibwa okuba nga babaddemu n'akasente ng'ate omuyimbi oba yagiteeka mu kantu ki neebalemerera kati mu busungu obungi n'ebisimuzo ne babitwala eby'emmotoka ne babalekeyo mu mabira. Okay, kati ofunye otya okwogerezeganya nabo kubitegeera ebyo? Waliwo okubebabbye ababadde musimayi muki muye mu kulwana okukweka essimu ye yabadde amanyi akutteyo anti obedde abafulumya ne babagatta wamu kutokeso kati mu kulwana okuteerooza akweseeyo kumba akwesa essimu y'omuwala bano be baatadde mu mmotoka agenda okugyayo nga ssimu y'ono omuwala kati gye bakozesezza ne bakola ki ne bankubira. Kati Izon T yali atya? Yo kuba obulungi obulumi mu kifuba n'emikono mbujafunemu damage onaye omuwala yeyafunye mu feesi mu migongo mu magulu gonna gazimbaganye ne Lota bwatyo. Kino ekivulu mwabadde bakitegese oba just babadde babaguze buguzi? Babadde bazze buzzi kuyimba. Okay, akadde kano batuuse mu Kampala oba tebannaba? Baŋŋambye batuuse naye nze sinaba kubalaba naye baŋŋambye bayingidde kubanga nze aya basi yemuko yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula gy'olabyeko mu kitundu awo bayitawo Kigalama nga mu kibira awo basobodde okuba ate nga abantu babbiddwa nnyo amakya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Mumubadde ne baasi ya Link eyo ndowooza mulabyeko posita eyo ng'etambula nnyo kati nno n'abayimbi abadde baddirira awo mpolampola bakubiddwa emizibu ennyo emiggo era ekyobadde oyina nga kyolina okuwaayo ssente. Ayaya kati yemukweyembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula ku bayimbi baffe abo tubasansiddeko Izon T, Robert Lota n'abala bangi nnyo embeera bwesobodde okuba ate ng'ebasanze.